no opposition eri entitled okulonda leader opposition. Kakati bwe balabanga tosobola kugamba nti nokwadde ababaka bali bina abatali ba opposition tebasobola kulonda leader opposition kubanga si kyabwe abapoliisi abantu bonna kati n'ekitongole ekiramuzi era nayogeranga asaaga bwe twali naawe neŋŋamba mu kitongole ekiramuzi Piero yejja kyabaddewo emitiyana bagenza okuyita fayiro y'omuntu musango gwakutta nga bateekamu birala ontegedde kakati ne bagamba okuviira ddala kuya sanctioninga fayiro omulamuzi yasala omusango wano jasi poliisi emu gye sijja kwogera yesterday omusajja omu avuga mulamuzi apangisa wa muntu ennyumba apangisa bwe yapangisa n'ateekawo akabaala wapangisa n'agamba landlord mbwe yagala kwesimira toye eyiye landlord n'amugamba tojja gisima n'amugamba nze nvuga mulamuzi ne bakwata landlord mukazi ne bamukuba yenna n'akola ati kyovulaba nti twagala kulaba ne Luzira abantu abali e Luzira bonna basibiddwa mu butuufu tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwe watulaba ku emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Onaku lwaleero wendi nnyo tuzze tuwayemuko ku mboozi ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga bingi ebitambula abantu mbawulireyo nga bagamba nti eggwanga nga lisusseemu obunkenke. Zensonga zetugenda okugerako onaku lwaleero mbeera n'abantu ab'enjawulo okuli ab'opposition n'abatunulizi b'ensonga nga bwe baziraba ne bagezaako okunnyonnyola kyokka ku mulundi guno nina omukulu omugenyi ow'enjawulo ye Pastor John Ndagize musajja musumba mubuulizi wa njiri era alina ekkanisa eri mu bitundu by'Entebbe awo era ng'obusumba bukwasaganya bulungi nnyo kyokka si kye kyokka kyakola wabula mukulembeze mu kibiina kya PLU oba mu kisinde ekya PLU ajadukanyiza emirimu gye tuze tuwayemuko ku mboozi sigwe mulundi ogusoose ntera okubeera naye najja wano ne mubuuza akana n'akataano PLU bitambula bitya eggwanga nkolagana kina gye mulina ne NRM byonna tuze tubyogera so n'olunaku olwaleero ndi ne Pastor John Ndagize kkiriza tuwayemuko naye ensonga nyingi zenjagala nnyonnyole wano Joel Sonyonyi bagenda kulaba batya okumujja mu palamenti. Walaba ensonga CDF yavayo n'agamba nti bali mu kulaba bayinza okumujjayo kati njagala Pastor John Ndagize atubuulire bagenda kukikola batya. Bangi abakwatiddwa bangi abagombeddwa mu obwala tulaba omukyala Anita Among era Pastor yali wano ne twogera ku nsonga za Anita Among n'azinnyonnyola wa NRM aba NUP bangi abazze bagombebwamu obwala kakati n'abalala batandise okukwatibwako Lukwago iyo bamukutte ate era bangi abali ku lukalala twagala twebuuze ani agenda okusigala mu ggwanga ng'ali safe. Musumba nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse mukulu Mayanja okunkyaza kw'emboozi mu yugi nga bulijjo era ndi musanyufu nnyo nange okugattako ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda era abatulaba bonna n'abatugoberera mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ate era manyi nti singa temuliwo tetwandibaddewo mwebale nnyo okugoberera emboozi mu UG kubanga mbalaba n'abakomentinga eyo mu comment section n'abatukubira ne batubuuza ebibuuzo direct n'abatuwa ku magezi nze ndi musanyufu nnyo ku lw'emboozi mu UG ate era nga nkwebaza omukulu Mayanja okuba nti okola omulimu munene nnyo. Yesewo. Amina Sebo. Sebo nange njagala okwebaza ku lw'okuddukanga n'oyamba abantu abalina amaloboozi abajjayo amaloboozi gaabwe abagamba nti wano tunyigiriziddwa wano bitambudde bulungi mu nsonga z'amateeka n'okulaba nga bayambibwa mu ngeri emu oba endala era ebiseera ebisinga ojja wano tuba tufunye omukisa osomesako ebimu ku ebyo nabuti abantu be bayinza okuyambibwa side eyo. Musumba ekibuuzo kyange ekisooka
sije nagamba NRM PLU eggwanga itadde ku bunkenke se NRM kubanga nabe NRM bali ku bunkenke PLU eggwanga lwaki mulitadde ku bunkenke n'aba PLU ate kati Secretary General waffe tebamukyusiza Kabanda so nze nsuubira nti amanya nga bw'okyogedde omusumba John Dagize natandika wano dda nzijukira nga njogera nti ndi wa PLU nga coordinator one of coordinators Entebbe sub district ng'omulimu gwaffe CDF yatukkiriza oba n'atutuma okulaba kiki ekinyigiriza abantu b'owansi era nze nja kumwebaza nnyo nti abantu manyi Uganda tuli mu millions 5 plus tuli millions 5 plus zinze okuba zituuse millions 5 kakati okuba ng'oyagala kutereeza eggwanga eririmu abantu millions 5 kiriza obagaana waliwo percentage egyokosebwa kati percentage eno bwekosebwa esawundinga nnyo naye ate eno esanyuse eyinza obutasawundinga nnyo naye okusinziira kyendaba jjukira mukulu Mayanja bwe nali wano ogwasookera ddala n'agamba nti tugenda kutereeza eggwanga mu kutereeza eggwanga CDF bwe yatuula omwami General Muhoozi akulembera PLU oba founder wa PLU kitegeeza Patriotic League of Uganda. Omuntu ayinza okwebuuza eggwanga kulitereeza mu bya security oba mu byonna ng'eggwanga bwe liri lyonna. Kubanga CDF tumumanyi nti akulira magye security mu ggwanga mu nsi yonna kasita olondebwa okubeera CDF oba omukomanda akulira amagye akulira ebitongole byonna era eggwanga lifugibwa mu byokwerinda ebitongole biri bisatu tuyinamu amagye tuyinamu police ne tubeeramu ne prison amagye gakuuma ensalo zonna ez'eggwanga ne munda mu ggwanga okulaba nga eggwanga libeera litebenkevu police neekuuma omuntu n'ebintu bye kakati gwe bozza omusango wano munda mu ggwanga police ekukwata police bwekukwata nekukwasa owa prison n'akutereka kati yo prison eringa kabada baŋŋambako oba kyali kituufu olwo yaŋŋamba nti ne bozza omusango wabweru wa prison katugeze eruzira n'oguzza wabweru basooka kutwala ku police kuli okumpi kati ate gy'ova ne bakuyingiza mu prison kakati ate bakutwala ku police nekutwala ku kooti ku kooti ku kooti kati kooti neyita store gye tuyita prison nekutereka naye kati bino byonna ani omukulu akuuma ensalo z'eggwanga zonna n'eggwanga okutebenkera oba onaatereka akuuma ye mukulu CDF asigala mukulu okulaba ng'atebenkeza eggwanga naye bagamba nti mu kutebenkeza eggwanga ate ayingiridde emirimu emirala kakati kubanga nalabyeko naawo ng'agamba ndoza era takyogedde na mulundi gumu ngagamba nti kati enguudo zonna eza Kampala agenda kutekinga over teri kampuni ejja kuweebwa oba teri muntu ajja kukola luguudo nga tasazeewo ga nti amagye gagenda kutekinga over ekyo tekitandise kati mukulu Mayanja olaba nti ebintu bingi birimu amagye twalina NADS okusooka zaalimu abantu ba bulijjo abakulembeze ne balaba nga tebakola bulungi ne bateekamu amagye si bwe kiri bintu bingi nyo tuze tulaba bw'ogenda emabega South Africa nga tunagana South Africa musomo nansonyiwa nti kuyingiddemu nnyo leero waliwo enzino ensimbi za gundi ensimbi za bagiyitaani zino ez'okubyalo PDM ezabbiddwa nnyo ezabbiddwa nnyo ensimbi ezo kakati awo olyose n'oyingirayo kakati era tujja ate era tubeerayo ebitundu ebisinga obungi basibye ababba ssente ezo nga bagamba omuntu nti leeta emitwalo 3 tukuwa akakadde mulimu n'ebitundu nga bamusaba 50% kitegeeza kiwato oyagala miliyoni leeta 5 ontegedde kati abamu basibe era CDF naye akola atya era ba RDC abamu bakola omulimu munene ate ne bwe basanga RDC nga yenyigidde mu ekyo
nga asaba abantu ssente abo kati gwe mukulu Mayanja okirabira wano naye mulimu ebitundu ng'akulira PDM akwata abantu baabewaka n'abuuka bw'aba abeera Kawempe tugeze n'abuuka n'agenda aleeta muganda we w'emukono ate PDM kitegeeza ki Parish Development Model kakati Parish Development Model kitegeeza nti bano abantu abali mu katundu akamu tugambe nti ontutte wala naye banzikirize bakiwulire bulungi tugambe nti Mayanja atunda nkoko ez'olunda kakati ate nze nzokya nze nzokya waliwo n'oli asiika chipusi kati newabeerawo n'oli atunda amanda newabeerawo n'ono atunda ennyaanya n'ow'obutungulu byonna ebitambulira awo kakati ffenna bwe twewola ssente zino ssente buli omu agenda kusapootinga munne ow'enkoko ajja kugula emmere y'enkoko ku kyalo kuba n'oli yafunye n'asuubula emmere y'enkoko owa wooteri ajja muguleko enkoko ze ajja mugulako enkoko n'ow'enkoko agula emmere ku wooteri kakati kye bayita Parish Development Model okudevelopinga abantu abali mu kitundu ekitya kakati bagenza okusanga nga omuntu akulira PDM addidde omuntu w'Ekawempe ye waabeera agenza aleese relative ow'Ematuga amuwadde ssente ontegedde zonna ne zitambulira mu nnyumba etya mu nnyumba emu era abo bassebo nammwe mweteeketeeke bwe nali wano nayogerako ku bintu bingi abantu abatawanya abantu nenjogerako ku ba state singa otegeera ofiisi ya General bwe yayingiramu singa omanya ekiri emiti ya nakati eri abateebaka emiti yana wano ng'omuntu atutte omusango ate gwe basiba kubanga omubbi ye ne bamuta ne bakwata ki ne bakwata talina musango nenjogera nga tuli naawe wano nenjogera ne mentioning ebitundu bingi ekitandeese naye lwaki njogera ebintu bino nti omuntu bw'aba atereeza eggwanga bannanga batulaba bagobera emboozi mu UG tuleme kukozesa motion tuleme kukozesa nti tetwagala gundi CDF avuddeyo okulaba nti lwaki abantu banyigirizibwa nnyo bwe banyigiriza bidda ku eri kitawe kubanga ye pulezidenti w'eggwanga ontegedde lwaki twayogera ne nkugamba nti tusobola kubeera n'abapulezidenti babiri ngera abantu bagamba nti CDF yafuga eggwanga naye si yafuga omukulembeze waali ye pulezidenti kakati ono CDF mukulu w'amagye ayina right okutunuulira omanyi abaganda balina olugero olugamba nti okugema kukirokola ki okuwonya ate Bayibuli netugamba nti omugezi alaba awali akabi n'akola atya naddukawo naye omusirusiru akola ki asigalawo kakati bw'otandika okulaba ekintu nga kigenda bikaminga wise olina okukyavoidinga nga tekinnabaawo so abantu be bagamba nti eggwanga liteekeddwa ku bunkenke obunkenke buyitirivu emabegako babadde bajjawo emidaala ku makubo nange kiyosiki bagitwala tewaliwo gwe bataatwala faananye kyandibadde kikwewunyisa nga tolina nawo olinnya naye olw'okukola ekirungi kwagala butayagala kirina gwe kirina okukola ki okukosa kakati ku ssaawa zino twogedde nti NRM bagikwatamu ne Piero yo bagikola batya nayo bagikwatamu kubanga yo abantu mukulu Mayanja n'abatulaba mukkirize mugaane abantu twafuuka ensolo zitusinga kati omuntu abeera naawe nga muli naye n'akulaga feesi ennungi bw'akulaga feesi ennungi waliwo akawuka bakayita akawuka oba kasolo akakyukakyuka kkala kannawolovu kasolo waliwo omuyimbi eyeetuuma erinnya lya nawolovu mu luzungu kakati kitegeeza nti abantu baafuuka bannawolovu bonna kakati omuntu gw'osuubira nti yajja okuyamba ajjira mu kifaananyi nti atudde awo yalina okuyamba abantu ate yabakaabya amaziga kati CDF bw'avaayo tatunuulira nti oli wa kibiina ki tatunuulira kkala yatunuulira nti okola kyobadde olina okukola era nze ndooza nga Uganda twandibadde tumusabira obulamu twandibadde tusaba bulamu bwokka kubanga nsuubira nti gwe atakola kikyamu nga bakwata banyigiriza bantu
ebyobufuzi bannabyabufuzi ate bonja bateeka mu gundi ndala kubanga nawe mbadde njagala okujja nti Musumba oli naavayo oli akugamba gati nti Lord Mayor Erias Lukwago awolereza Kano Dr. Kizza Besigye mu kooti. Kano Dr. Kizza Besigye n'atuma looya we Lukwago n'abagamba balooya be kubanga tali ye Kalo Kaluwa bamuganya okuyingira we Kenya n'abagati n'abatuma mugende mu musavinga omusajja yantiisatiisa okunzita. Lord Mayor anagamba nti tugenda kumusavinga nga nakatayi tekanasala gati gwe ngenda kukukwata era ne bamukwata byonna ne bibeerawo gati ti lwaki kino kifaanana bwe kiti akati omuntu bamukwata ne bamutwala mu poliisi. Poliisi erikodinga omusango gumukwasiza bwe mujjaawe musindika mu kooti y'okukyejjako nemutwala mu kooti. Kati ekitongole kya kooti kivaayo n'ensonga ennungame ekwasiza omuntu oyo kubanga nze kyemmanyi nti Lord Mayor y'omu mu balooya abalungi mu ggwanga ate era ne looya we omwami Honorable Sseggona naye y'omu mu balooya abaki abalungi ate ye sekita gye babaddemu kakati nze nsuubira nti engeri gye kiri nti ebitundu byonna balooya alina balungi naye is a professional ate muntu walinnya abadde meeya ate ebbanga eddene ontegedde so justice ekitongole ekiramuzi kijja kuvaayo kinyonyole omusango omutuufu ogumukwasizza naye era bwe tuddayo wali mayanja mwena mukimanyi nti omuntu wabeera n'omusango mu kooti bwe bamusamoninga waliwo abantu abatwala summons ezo bakooti kiraaka abatwala kakati bwobanga oyita CDF w'eggwanga n'ogamba nti nze ngenda okwesamoningira omanyi nayogera wano nekugamba nti abakatoliki balina ekyawandiikibwa kyebayogerako bulijjo kinsanyusa nti enneema erabika etegeeza enneema etakola ki etalabika. kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti nze nga looya nze ngenda okwesamoningira obanga agamba nti abalala wabalema nti kati nze akusobola kankole ntya kanzije kati ate bw'obanga obadde oyinayo omusango gwe gw'otomanyi nti gyeguli nga ebitongole by'okwerinda byasirika gwe novayo nti nze kanzije nsamoninge CDF w'eggwanga oba kale kifuwe saabalamuzi ng'ayina omusango gwe yasirikira agutaddaawo ye ayina kola atya agati gwe nga bw'oyagala okunsamoninga kati ate nze nyina omusango gukwetaaga okukukwata kankukwate nga tonnansamoninga naye tekitegeeza nti okusamoninga kwayimiridde kitegeeza nti bali abatuufu ab'okusamoninga balina okukola ki okugenda maaso n'ensonga eyo naga nabo baatidde ate kemusookamu mu kusamoninga ne musookamu enkola ya basement akati wabeerawo okutyawo omusajja omu manyi njagala nnyo okwogera awo si wala nnyo kitala ntebe side eyo edda sidda nnyo ndowooza mu 28 ababbi bamulumba kati yali yakatuuka bw'ati ewaka nga atudde mu ddiiro baleese akatunda ne bayingirawo bwe yafubutuka emisinde yabuuka mu manju n'abuuka ekikomera n'atuuka musiku n'agenda ng'akuba endulu yennyini naye nga tayambadde na saati kakati omukyala n'abaana ne basigala nga bafaaseko n'ababbi abamulumbye nabo batandika kola ki batandika kuseka kakati gwe bw'ova eno n'ogamba nti nze kanzije nkusamoningi nkulina ne bakukwata mulimu abantu bajja kuseka busesi kubanga ade balina okukola ekyo tebakikoze eki siguya badde alina okukikola naye ng'ate bw'otunuulira ow'ekitiibwa meeya Lord Mayor Lukwago bw'otunula mu likodi ze ng'omuntu abadde abantu bangi ndowooza tebamuyinaako buzibu nze nali simulabangako buzibu ng'oggyeko ebyobufuzi kwati nkugambye nti ebyobufuzi tubyawula kubanga nze abeera ku ground agezaako okulwana ku bantu ne keesi zennyina zenkozeeko abantu ne basanyuka abantu nga basanyufu kyendaba mu byobufuzi tekiriyo kubanga munnabyabufuzi yali mu liigi ndala ontegedde naye kati bwe tuyingira awo
nze nsuubira nti ensonga za Lord Mayor waffe bajja zimaliriza ate zijja kuggwa bulungi zijja kuggwa bulungi era eggwanga kirowooza nti ekyo kyabaddewo n'ebijja kutereera yes. Okay. Kale kubanga ekibuuzo kyo nkibuuzizza olw'ensonga nti abantu balina okutya bannabyabufuzi bali mu kutya era nga bwe nkutegeeza nti waliwo n'abali ku lukalala abalindiriddwa angiri tulinawe alindiriddwa nalabikawo ne lw'omushana naye yali ku lukalala lwe lumu n'abalala so okutya kungi nnyo mu bannabyabufuzi kwebyo ebigenda mu maaso bano abalindiddwa bali ku lukalala ga nti nammwe essaawa yonna ne mukwano gwo gundi ow'ekira eŋŋanda naye ali okwo gwange nnyo si mukwano gwange nti twemanyi ne mugoberera nnyo byayogera musajja balizawo abo abasajja Segona ŋŋanda waliwo n'omulala bambi yali ow'Emakindi banyumiranga nnyo kabire bweri ow'Enakaseke gwe Lutamaguzi naye nze nzirayo nenjogera omanyi ffe Bayibuli etugamba nti amazima gatufuula ab'eddembe Abaganda bagamba nti bwe weetaba mu mazina g'enkima togamba nti tezijja kunkoonako mikira gyazo waliwo ekintu ky'oyingiramu ng'olina by'ojja osuubira kakati bwe muba nga waliwo omusango ogujja okukukwasa kkiriza obagaana bajja kukukwata ontegedde singa omusango gubaawo nga weeguli kyova olaba nti bulijjo twogera nti ekitongole ekiramuzi kyetengeredde ontegedde olaba bwe njogedde ebitongole biri ebyasoose ebisatu bwe bikukwata poliisi neekuteekateeka neekutwalayo ekitongole ekiramuzi bwe kiba kikwetaagisiza ne kikutereka awo siddeefu aba akivuddemu kati ekitongole ekiramuzi kisobola okukuta ne kigamba nti omuntu ono talina musango tunoonyereza talina musango ye omulimu gwe nga CDF gwakukwata ekintu ekigenda okutabula eggwanga bwe litabuka litya abantu bewansi bagamba nti n'enjovu we zirwanira kiki byebikutuka kati okuyamba ebisubi bino bireke kutuka kujjawo njovu zino nga tezinnalwana yes so nze nsuubira nti waliwo abavunaanyizibwa ku ekyo ate abajja kikola obulungi ebintu bibeere bulungi ate eggwanga litebenkere abantu beebuuza bagamba nti CDF kati yasalirawo eggwanga era tuddayo ku kiri eri nga bwe twatandikidde ne bwe tuzze twogera yavudde n'agamba nti ayagala okulaba nga Joel Ssenyonyi ava ku bwa Rope ye alonde Rope obuwe era bw'atyo n'omulimu gwo n'agukwasa Honorable Kabanda n'amugamba nti kola ku nsonga eyo olabe butya omukulu we bayinza okugibwa ku bwa Rope era omukulu n'addamu n'amugamba nti ssebo mpulidde kakikolebwe nga bw'ogambye era kakati wetwogera essaawa zino ababaka ba Parliament abakkiriziganye ne Pierre Yu baavudde ne bagamba nti singa Parliament n'akoma okuva mu recess n'ekomawo okutandika emirimu gyayo ezimu ku nsonga zibagenda okutandikirako okulaba nga bakomyawo ekiteeso kya lumu ono omubaka w'Emityana kye lyaleese ekyokuba nti nno leader of opposition alondebwa bulondebwa mu Parliament kati bagamba nti nabo wadde kyasuulibwa ne bagamba nti bagenda kukikomyawo era bagala kuba babatandikira kino kibanga ekiraga nti CDF kyayogera kyekikola Parliament teyawambiddwa musumba Parliament egenda kuwambibwa ate ng'omukulu yakavaayo kubanga atugamba nti ababaka be mu Parliament abamu ku abo kwe kuli Oboth Speaker of Parliament kati mubaka we wa PLU kuliko ali omulala n'omumyuka we Tayeebwa n'abalala Parliament si mpambe omuntu ogamba nti oyo mubaka wange tekitegeeza nti awambye Parliament kubanga ye tali mu Parliament CDF si Speaker wa Parliament si member wa Parliament ye CDF wa ggwanga n'ekirala nti Parliament erimu ababaka abasoba mu 5 bwebaga nti abakkiririza mu PLU babanga percentage yaabwe esobola okuyisaawo ekiteeso kijja yitawo naye bwe kibanga kuba ku ssaawa zino CDF taliko kugamba nti nno ndi ku opposition oba ndi ku NRM oba ndi ku PLU bonna buli alina omusango ng'akola ekitali kirungi amukola atya
amukwatako kati kitegeeza ababaka bangi nnyo abayinza okuba nga tebakkiriziganya naye nga nabo baagala kwedifendinga kati bano banaavayo ne baleeta ekiteeso abanaaba abangi ne bakiwagira si musango gwe bayizawo okuleeta ekiteeso mu palamenti basooka ne bakiyisaamu amaaso ne bakitunulamu nga tekinnaba kujja mu palamenti kakati eri gye bakisengejjera ne bakitunulamu ne bakireeta baba bakirabye nti kirimu eggumba ne bakiteekayo kiteesa kwate bwe bamala okireeta tekitegeeza nti kiyiseemu kakati ono ye bw'aba yaleeta idea oba ekiteeso mwaba memba palamenti omusango gwani gwabaka ba palamenti sigolo yakireeta nange nsobola okuleeta ekyange nange nsobola okuleeta ekyange era nali ngenda nze kuleeta ekiteeso nga njagala gamba nti ababaka ba palamenti bakendere wasigalenga 50 lwaki bangi nnyo ontegedde kati nsobola okireeta ne bakiyisa nekiyitawo kati were bakiteesako ne bakiyita nga beekuba endobo nga bakola ki nga njala n'okuleeta ekirala nti ati babasasulenga miliyoni 5 buli mwezi okirabe sente endala zikole ebintu ebirala kakati kitegeeza nti omuntu okuleeta ekiteeso si ye mukyamu aleese endowooza ye nga ye kati naye asobola okuleeta endowooza ye mwe bwe mugipaasinga ng'eyitawo ng'ekola so kakati kitegeeza nti abawulira nga tebakyagala beyongera okwogera ne bamme ba palamenti abakkirizibwa okukiteesaako bagamba nti kiyinza okubeera ekyangu ennyo okuyitawo twalaba wano ku nsonga za omukulu Kamanda yavayo n'agamba nti twagala oboth gwe tuleese era gwe tuleese ku bwa sipiika era agenda kubeera abasekeyinalimu ne bagamba yiifa tetubimanyiiko ebyo omukulu n'abagamba bamwagala oba temwagala yoyo era olunaku luli nga lutuuse mwena okumudda emabega era bwe kyali nabo n'abali bavuddeyo okwesimbawo banamuganza abaani bonna ne bagamba nti ayi tubivuddemu kakati kakubuulire omanyi palamenti kati eringa ezanya firimu olw'ensonga bonna bakimanyi okujjako abatakimanyi nti ekikola palamenti kiva mu constituencies ontegedde constituencies bwe ziyisaawo majority nga ya NRM kati mukama wa NRM n'aleeta ekiteeso kiteekwa kuyitawo bwabanga mwali tebakyagala bandikikoledde luddawa mu constituencies ontegedde kyova olaba nti no opposition eri entitled okulonda leader opposition kakati bwe balaba nga tosobola kugamba nti nokwadde ababaka bali bina abatali ba opposition tebasobola kulonda leader opposition kubanga si kyabwe kiri kyaki ate ne opposition asingamu ababaka ekibiina ekisingamu ababaka kyekirondani leader of opposition kakati kino ekiteeso bwe kijja nti kakati parliament yeneemulondanga kati abo bamemba palamenti batuule bo balabe ekinaja bwe banakiteesa era CDF tekimukwatako ye yaleeta kiteeso kakati tuddayo ku gurawundi kyetugezaako manya abantu ennaku zino tebakyagala kuwulira bituufu bye bayamba baboogera ne mu comment section ojja kusanga abantu nga bavuma mu kifo ky'okuyiga ate okuyiga kino kiva mu lukale kijja kuyamba gwe omuntu bw'ona ogenda mu kukyale wammwe nga mulina constituency zirirandiganye 5 ne mulonda NRM manya nti n'ebiteeso ebisinga eri ku gundi bijja kuyitamu nga byaki bya NRM ennamba ennene yekola ki yeyina okuyitamu tulina okuyiga abantu bamanye omulimu gwa CDF mulimu ki oba omwagala oba takwagala alina okukuuma gweokubeerawo nga wooli otambula amagye ge weegali yeye ontegedde kuba ku ssaawa zino mwe mwogera ku bantu bano aba bulijjo naye amagye bameka abali mu kkomera bayitirivu ate abanene ontegeera abakola emisango ne bakola ebikolobero n'abakwata n'abakola atya n'abasiba abapoliisi abantu bonna kati n'ekitongole ekiramuzi era nayogera nga asaaga bwe twali naawe neŋŋamba mu kitongole ekiramuzi Piero yejja kubanga ekitongole ekiramuzi tekijjawo kigenda eri abantu ne bakolagana n'abantu ne bakolagana ne ba state ne bakolagana ne biki ne batulugunya abantu ne babba ne bakozesa amateeka mu constitution ne bajjamu obuteeka ne bakusiba ne bakutwalako ebibyo ontegedde kakati ku ssaawa eno waliyo lokase meeting ezituula ku ground nga batunuulira omuntu ne bamubuuza ettaka lyono walituwala otya walifuna otya
nakati mbadde ndaba Madam Fiona nga alina gwabuza afuna nti egundi eyanguza ow'egindi basenda ebijja by'abantu naye ng'omuntu eyaguza tebamumanyi nakumumanyi kati omusajja bw'ajja n'akwata eyasala omusango okuva ku state okuva ku poliisi eyasabumiitinga fayiro okimanyi nti batuuka mu kkooti ne basanga fayiro nga baziggyemu obujulizi obutuufu bataddemu obwabwe okiraba kyabaddewo emitiyana bagenza okuyita fayiro y'omuntu musango gwakutta nga bateekamu birala ontegedde kakati ne bagamba okuviira ddala kuya sanctioninga fayiro omulamuzi eyasala omusango ne LC ku ground abaali komendinga balina okubabuuza ebibuuzo bannyonnyole kyajja kitya era bagamba keesi ezimu zigenda kuddibwamu emisango gye baali basala giddibwemu kakati bwe banaabakwata bagamba kakati ne LC babakwata n'abalamuzi babakwata bayamba ffe abantu b'owansi ffe kye twandibadde tusaba kimu kintu kino kigenda kunywera kitya singa CDF avaawo kinanywera kitya ddawo asobola okikola mukulu Mayanja n'abagoberera emboozi mu UG kiriza gaana gwe byonookoma okuwagira by'otamanyi by'otategeera by'otamaze kunoonyereza n'otalaba kirungi kiri mu kino enkya kijja kutuukako nze njala nkubulire nti nze ndi wa wansi nnyo ndowooza basinako na percentage ku bakulu mu Piero yo nenjala nkubulire nti buli lunaku nsobola okulisiivinga complain z'abantu ezisukka mu 20 ng'abantu bemulugunya ku nsonga ez'enjawulo wano jasi poliisi emu gye sijja kwogera yesterday omusajja omu mbw avuga mulamuzi apangisa wa muntu ennyumba bwe yapangisa n'ateekawo akabaala wapangisa n'agamba landlord mbwe ayagala kwesimira ttooyi eyiye landlord n'amugamba tojja gisima namugamba nze nvuga mulamuzi ne bakwata landlord mukazi ne bamukuba yenna n'akola atya n'azimba ontegedde bwe yagenze ku poliisi baganye okulikodinga omusango gwe ne bamubuzaabuza bati ne bamubuza n'ensindika y'abavuka ne bababuzaabuza ontegeera LC newandiika negamba nti foyo musajja yatulema agamba avuga balamuzi akole fujjo lyonna lyayagala defense negenda ku poliisi okuwa obujulizi ne bagigoba kakati office ya CDF bwesituka netunuulira DPS oyo netunuulira OCCID netunuulira IO ali mu keesi nebasiba ebeekoze ensobi oli muntu le person teyesobola bamuvuluze omulamuzi bw'oba ovuga mulamuzi ofuuka mulamuzi ye bw'oba omulamuzi ozza misango kati enkya tugenda kunoonyereza omulamuzi gwavuga tunoonyereze Ministry of Justice basooke bamustoppinge asooka adde ku ground amalirize emisango egyo nga bwe tudiringa ne poliisi eyaganye okulikodinga omusango gw'omukadde oyo kiraba kati byebintu ebitambula ebintu bitutuukako buli kaseera era ffe tukyasabira ddala CDF buli region oba buli district ateekemu office ekola kino kye tukola bino ebirala abantu bajja bitegeera luvannyuma kubanga era Bayibuli egamba nti waliwo abakkiriza nga bamaze kulabako naye abamu bwe bawulira kati Uganda twafunamu ekizibu saayogedde mu kutandika munaku zino zesibaddeewo ntambudde mu nsi 3 bwe nali Ethiopia ffe kati abali mu bino tutambula ntulaba ensi zikola ziti ebyazo nina bye natunuulira nengende Tanzania nentunuulira nenzije Kenya nentunuulira njagala kutegeeza Uganda nsi nnungi nnyo ekibadde kigenda okujoonoona bye bino kati katubitereeze ng'omanyi nti nali Tanzania nga abasajja bagamba nti singa CDF wamwe ajje eno otegedde ajje eno atutereerezeeko eno kakati nze ndowooza nti omusango bwe gudduka kakati mukyayogera ku bano abasajja abamanyikiddwa bwe bakwata mu abamawulire ne muvaayo ayina balooya abamuwolereza kati ate bakwata atayina na looya awo ontegedde ne bamukwata okimanyi nti bakwata omuntu olwokutaano nayambako omukyala Nakaseke nga alina omukadde gwawolereza gwe babbako ettaka lye ne balaba nti yewoolugezigezi omukyala alina obwana obuto ne bamukwata ne bamutwala state yennyini ye yamusindika mu kkomera n'amusalira ennaku 3 ng'omulamuzi taliwo yagenda mu mbaga genda oli bali kukomyawo ennaku 3 nga bamanyi nti ennaku 3 bajja kuba bamaze okuyisaawo ekyalo ne tumugjayo mu nnaku mmeka 4 kakati ng'ebyo
abo abantu bwe baba tebalina woofiisi zibayambako ffe tutunuulira bano abeesobola naye temutunuulira bateesobola kyova olaba nti twagala kulaba ne Luzira abantu abali e Luzira bonna basibiddwa mu butuufu omuntu gwe baasiba omusango nga gwakweyimirira lwaki teyeeyimirirwa omuntu gwe bakasukayo bukasusi lwaki tavaayo so bye bintu ebimu bye tutunuulira ffe bye tusaba nga PLU tubitereeze mu myaka kino ekisanja bwe kinaggwerako abantu bajja kuba batandise okulaba ekituufu. Kale Musumba ku lwakadde mani njagala mu ddakiika nga 5 twogere ku nsonga ya Chancellor wa Victoria University Mwami Muganga ebyaliwo awo bamugana omukakasa okubeera minisita w'ensonga za internal affairs ganti sebo olina obutuuze bwa mirundi gyali 3 gamba nti obutuuze bwa mirundi 3 tetuyinza kukuwa tuyinza kubeera minisita tekikkirizibwa mu mateeka ye yavaayo n'agamba nti ntalo z'abantu omuntu n'agamba nnyo n'agamba nti Speaker Tayeebo mikwa Speaker Tayeebo nti yamulemesa n'amukuba amakuuli ng'amuvunaana olw'okubeera omunyarwanda n'ebirala byonna nga bwe byayogerwa ensonga yeri ki ku nsonga eyo olyose n'okimbuuza kubanga ebyo ebisinga mbibeeramu era nayogerako wano nti abanyarwanda bannayuganda baafuna obuzibu mu Uganda tulinamu abanyarwanda batamanyi na Rwanda nga ne bazadde baabwe tebagendayo bazaalibwa wano nga ne bajjajjaabwe abamu kaakati entalo zibaddewo mu internal affair z'abanyarwanda abamibwa passport nga internal affair ekugamba tugenda okukebera ne tusanga abalina due citizenship abalina obutuuze bumeka obw'emirundi 2 kati nga internal affair ekugamba nti salawo oli munnayuganda oba oli w'e Rwanda kakati ne tutandika okulaba nga twagala kwawula abanyarwanda ba wano n'abalwanda kubanga ensi zino n'abannakenya mulimu abannakenya abayingira abatanzania abayingira abannakenya abayingira tojja kugaana nsi ndala kuyingira naye abasangiddwamu bafune bye balina okufuna kakati muganga y'omu ne Gashumba mu bavandimwe era muganga ye vice wa Gashumba kakati abadde amanyi kyekitegeeza nti tosobola kwesimba ku kintu kyonna kyonna kya gavumenti kiri sensitive ng'ekyo ng'olina obutuuze bumeka obw'emirundi 2 kati ate ye wuuyo yennyini bwa mirundi emeka 3 kakati nze ne ndowooza nti Gashumba ne Muganga Gashumba bw'atomeza Muganga kikola amawulire naye Muganga bw'atomeza Gashumba tekikola mawulire olwaki Muganga is a doctor is a chancellor amanyi buli kimu nga bwe kiri era yali akimanyi nti no balina okumunoonyerezaako nze ndowooza waliwo emitendera gye balina okusooka okukola okutereeza obutuuze balyoke agendeyo asabumiitinge naye era nze kyova olaba nga nze nga from day one okimanyi nti nze njagala nnyo ekintu ekyamazima bw'obanga gwe wagudde mu nsobi tonenya bantu naye mpulira eyo entalo bantu bangi bawandiika nga bagamba tebamuwa okiraba ne bajjayo n'ebintu ebyedda abantu balina records babitereka buli nga babijjeeyo era kyenkugamba nti bw'oba omanyi nti no teweeterezeza teweetabanga mu kintu kya lukale kubanga bajja bijjayo kakati nze nja kusaba Muganga ayina capacity ate abadde akola bulungi bambi ayambyeko abaana bangi ku university okusoma nze omuntu bw'akola ekirungi mwagala nnyo era abadde akolifayinga naye bwe wabeerawo ekikugaana tonyiigira balala kitereeze oba gavumenti emuwa ekifo ekirala sobola omuwa ekifo ekirala n'ayambye eggwanga kubanga ekituufu kiri nti ayambye abaana bangi ku university era webali basoma fenna nandibadde ngamba Gashumba nti Gashumba ali wero updated era Gashumba takola kintu nga tamanyi kinaavaamu eno yalinga zaala tukube kuzaala tukole ki tulabe naye engeri gye batannaba kusalawo you never know mu kasiriikiriro kano bayinza okuba balina bye batereeza weza okukanga ng'enkya muzeeyi avuddeyo n'akola atya n'amukonfirming okay kale Musumba nga tumaliriza
onabo bakabona bwe walyagadde okuwa abatulaba ke bayita akatalekeka nabagamba luli nti PLU ejja era egera kuyingira mu bitongole neyingize n'amaanyi zijja lwampaka lwaki ejja lwampaka amaanyi ago gabulamu nze mpulira njagala buli lunaku wandibadde wakwatibwa bagende emulago bakwate ku basawo abo abasawo b'emulago sente sina mulago oyo kaka obeewona ekiruddu wano wali vulugu kiruddu wano ziherese center ziki zirifalo hospitals bagende mu justice era abalamuzi ajja mugenda kuwulira ng'omulamuzi bamukutta amatayi naye bamutadde eruzira DPCs mumanyi okwebuzaabuza bwaba n'alya sente bakusindika wa CID ontegeera ye ne bamuleetera akakeeno namwe ba DPC good enough batandise obakyusa waliwo gwe nasaba bamukyusizza bakyusiza RPC abadde nga ayinawo yateekawo ne babuloka abamuleetera akasente kati gwe bw'owaaba bano bakusindika wa RPC nga ne RPC naye yeefuula atakola ki omanyi nabagamba wano nti abakulembeze abedda abakulu b'amatwale omu yatuuma abakozi be ewaka yabatuuma amannyo omu n'amutuuma ŋŋaanya omulala nzikiriza kakati bano abasajja balina abantu mu mawofiisi ye yajja ye n'abuulawo gwe bamanya nti bagenda kukola bubi nga yali akasente esimu azijjako ndi mu luwummula ndi luddawa waliyo gwe bakukunulayo mu luwummula mbuze siriwo ebyo saabitegedde ne bamugjayo mulimu ebimu bye mutannaba kulaba naye CDF akola atya ate si yajja kuba kati waliwo woofiisi etengeredde era nsaba bayongeremu nnyo ku maanyi bayambe ebyo ebitongole byonna babiyingiremu waliwo bano bapoliisi ba state bano bapoliisi abatuula ku mapoliisi abakazi bafuuka kizibu beefuula b'amaanyi agamba gwe ngenda kusiba ate ne bakusiba ontegera ebitongole ebisinga mu byalo eyo batya poliisi n'okusinga RDC then ne ba RDC mukole omulimu gwammwe emitiya naawe wabaddewo deputy RDC nga yasinga seba RDC amaanyi nga bw'amaanyi nnyo kubanga eyamuwa uliya bwe bitambula eyamuteekayo ye munene agaba kakati nga ne mukama wa mutya asaze ebibanja by'abantu ye n'abigabanga bw'ayagala naye ku ssaawa zino ali mu katu ali mu katu kati ebyo tugambe nti birekeraawo oba tugambe byeyongere birekeraawo ebikola ebikyamu bikendeere ate binaakendeera bitya ebikwekoto byeyongere kubikolwa ebikyamu kiringa oli okukwata nakutuga nakugamba samangu mangu kakati mwe muli mukuddira CDF mumutuga mumugamba nti tereza eggwanga atya president akyasobola kutereeza olaba Katonda president Museveni gutwakalunda yakamala okulayira takyasobola kutereeza olaba Katonda yatonda ensi yawulako ku maanyi naawe ku mwana we nga tiye Katonda teyetaaga mamba tumalirize sho yakwata bukwasa omwana namugamba nawe twalako ekyo nkugabanyizizaako n'ateekawo etteeka mu byawandiikibwa nti omwana oyo wange mumuwulirenga ne maama we Mariyamu bwe bagenda ku mbaga yagamba abaali ku mbaga wano n'abagamba nti omwana ono kyabagamba kye muba mukola ne maama yayawula ku maanyi n'amanya nti omwana ayina amaanyi era bw'oba olaba isitole eyo omwana bwe yabagambanga nti muleete amatogero bano ne bagamba omusajja ono twagala mwenge ye aleeta amatogero makalu nti museemu amazzi ne bagana maama bwe n'abagamba nti omukole omwana kyakoze eki kyagambye ye President Museveni bw'ayawulako ku maanyi naawa ku mwana nsobi eki tumaliriza tweyanze ekyenja okutegeeza bannaggwanga alaba kyogedde abavuma mu social media nammwe mwetegeke mbawaddeyo omwaka ogwo gumu gwokka ogenda kulaba kubanga bavumamu ne babatavumibwa era nze abavubuka mbagamba nnyo sikugamba nti nno njagale nkugamba weekuume kubanga waliwo omuntu omukulu omu gwe baavuma wano ate wabya nnono okitegeera so abantu mu kifo ky'okuwulira ky'otamanyi kireke
tovuma okyaba olaba buli muntu agenda ku social media agamba manyi mugenda kunvuma no ekyo kijja kuvaawo abavumi bajja kuvaawo wasigalewo abawuliriza ndoza kisinga obukulu kuwuliriza bw'okitwala n'okitwala bw'ogenda okukitwala n'okireka ate n'okulaba tebakukaka omulenzi omu nalina puroguramu gye naliko alina ekigambo kye yayogera kakati muwala wange akola mu bintu bya IT ne mugamba noonyereza ku muntu oyo tugera okusanga nga tumumanyi newaawe waka kati wayita ennaku maama we ne bamusiba maama we yennyini ne bamusiba ngenda okulaba nga sisita wajja ewange ne tulwana nnyo ne tumugjayo kati bwe yajja ne mugamba ojjukira nti gwe wanvuma ku social media yawulira nga akola atya nga ettaka libula okumumira yatunula wansi nga magulu g'empale kakati ebintu ebimu twetaaga okubeeramu empisa nze nja kusabira eggwanga lyaffe katonda waffe atuluŋŋamye mu buli kimu baganda baffe abasibiddwa nga babasibirwa ku bwereere oba bebasobola okutaba bate era tukyogera bulijjo baddeyo mu maka gaabwe nabo basanyukeko ne famire zaabwe ate era nabo abalina obuyinza obw'okubasumulula bajjemu omutima ogw'okusaasira babalekere twayogera kwa Mongi luli lwe twayogerako nenkugamba ebigambo nti Amongi muntu wange naye bwe kyamutuukako nalumwa kubanga bambi kyamutuukako naye ng'ajjukira waliwo abantu bangi abayimiriddewo ku lulwe tunuulira nnyo ekintu ekyo koobeere gwe wano waliwo abantu abayimiriddewo ku lulwe kati bwe ndaba ekikukutteko ze sifa ku kibiina sifa ku ki nfa nnyo okulaba nga Mayanja afuna obwenkanya addeyo alabirire famire ye then ebirala tubisootinga ofulumye ne tugamba wano wasobya wano wakola mbooti neetereza era n'oyo avuga omulamuzi enkya ngenda munoonya malo mugambako bwe nayogerako naye maaso ku maaso n'agaana awo omukono omulala gulyoke guyingirewo nsaba Katonda waffe ayongere okutuwanirira n'okutuyamba okutuwa mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera ate era n'eggwanga lyaffe nga bwe lyegombebwa amawanga agasinga ageetoolodde lyeyongera okunywerera ligendera eddala libeere ku top mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina amiina toyanze nnyo toyanzeege sinza kwongerezaako awo mbadde ne musumba Ndagize gwe mbadde nayo nokulwaliro nze Mayanja tulabagane Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba